Ekitundu kino ekya story njagala okukiweereza bonna abo abagoberera show eno naye nga mubeera mu Kamooli. Ekyamaanyi ky'okola kwe kujja ku ssimu yo oba n'ogenda ku TV set yo n'osettinga oti show n'oteekako n'oyongeza volume n'ogenda eri n'otandika okukola emirimu gyo ng'ompuliriza nga radio oba ndi CBS oba Capital oba Kaboozi oba Beat ndi Simba, Top Radio, Impact, Dunamisi, Ndiani. Kale kyonna kiri nange olwaleero ngenda bakolako emikolo kankubuuzeeko buuza nti oli otya gyebaleko kati oli kundaba. Wallahi nange ngenda kwekweka kanange nkoleko sheno olwaleero nga ndi mu Kamooli. Gamba nsozimo show olwaleero naye agenda gikolera mu Kamooli kikulume ng'okola gwa kuvaayo nojja no skipping obulango singa n'olabayo obubiri obusatu n'ogumira ku obwo. Kale katugende mu maaso n'ekitundu ekyokubiri ekya Love Story ya Sister yasazeewo ng'alaba bizibu nnyo okubyogera ng'akimwanguyira kwe kutypinga emboozi ye. So tumuwa omwaganya emboozi eno nnyuvu ya kukwata mpola. Ku nkomerero waliwo ekibuuzo sister kye yeebuuza kyenzikiriza nti abawala abazaddeyo akaana ke kamu bubiri abantu abo mulina ebibuuzo byebimu. Ekyokubiri abawala abali mu late 20s, early 30s, mid 30s, late 30s, 40s, ekibuuzo kino mukirina nnyo. Kale sister yakuberedde omuvumu najja akibuuze ku nkomerero ya byonna tufaafaganye nakyo. Abange kangende mu Kamooli kikulume ovuge emmotoka yo ng'okola delivery ovuge those long hours otambuze shift yo wallahi nga nange enkwekwesi. Kitundu kyakubiri sister agamba nti okubazaako emabega nga results za P7 zikomyewo mama agamba taata omwana ano yasomye bulungi kati secondary tugenda kukola tutya. Yamuddamu n'amugamba atule waka kuyambeko ku mirimu mulime mwenna. Kuba ebiseera ebyo maama yali afunyeyo akalimiro mwalimira ng'akeera n'agenda n'alima n'akomawo n'aggulawo edduuka. Bakwano maama wange yakaaba naye ye muntu atayagala kukaabira mu maaso gaffe ng'akaaba eyo kiro ng'ali mu kusaba. Yali mu Kristaayo naye namala n'afuuka Omukatuliki olw'okwagala okutukuumira mu ddiini yaffe maama. Era yabatizibwa mu balonde Abakatuliki babimanyi naye nga maama wange teyeebaka kiro asula asaba nga bw'akaaba bambi atoba anoonya fiizi yekka. Mwanyinaze yaddamu okusoma naye ate yalinga oba obwongo obwali bwagenda nga mu kibiina talina kyamanyi nga bw'olaba omwana wa bebi naye bwe yali ate nga yali akuze era ye yabikoyera mu P7 ng'alaba ne maama talina ssente. Naye njagala okubategeeza P7 yagimala nga nze omwaka ogwaggwa namala senior 6 kuba baamuzaayo asobole okuyiga. Kati essomero lye nagendako nga fiizi tusasula mu banka ku ssomero tutwala bank slip malako senior 1 n'obwakataala bwange naye ng'essomero liri wala ng'otambulirawo ng'essaawa emu n'ekitundu oba 2 kati ng'awaka tuvaawo n'oli omwana wa neighbor wawembulidde naye nga ye asomera ku ssomero ddala naye nga tukeera ssaawa 11 nga waliwo we tuyita awali akasikosiko twasanga omusezi ng'ayera ekkubo naye ate ku olwo essaawa zaali ziweze 12 oba obudde bwamukyako simanyi. Yatwekanga n'abulawo naffe ne tudduka nga tudda waka era okuva ku olwo nga tebumaze kukya bulungi nga tetuva waka. Munnange nayingira senior 2 ndowooza second term awo amabeere we gajjira naye nga bw'oba oyagala nkukya weeyogera ku balenzi nga mbatya
awo ndowooza we natandikira n'okulwala. Tebagamba mbu siniya 2 omwana alaluka, nze nali ng'ali mu siniya 1. Kati ku ssomero eryo nalinako mami muto omulala nga ye W yali mu siniya 4 ng'alina sisita we awo okumpi n'essomero. Kati nga obudde obw'okudda awaka nga ntula ne mulinda kuba yantwalanga ewa sisita we ne tulya emmere, nze nenjoza ebintu buli lunaku, olwo ne tudda ewaka. Nga maama aŋŋamba gwe nnyabo w'otandikidde okudda ku ssaawa emu mu siniya 1, olwo mu siniya 4 toddenga ku 6? Nga mugamba nedda, kyokka nabanga nnina okudda awaka nnyambeko maama ku mirimu, kuba nze saakolako ku mirimu mbu ku makya nga nze saakolako ku mirimu mbu ku makya nga sinnagenda ku ssomero nedda. Kati siniya 2 third term wabangawo pate, olwo ntandiikiriza okuyingira mu kadanke okuba omuziki ku mulyango ng'osasula 10. Kati nalina mukwano gwange nga ye mulabufu. Kati nga waliwo omulenzi ali mu siniya 4 nga njagala naye nga ntya ng'ayitamu oyo mukwano gwange ye nga mumanyifu ku ssomero nga neeyazze eggulo amumanyi. So ng'ensonga z'okusasula wali ku kadanke ono omulenzi yazikolako, ffe ne tuyingira naye nga tetuyingidde kuzina baddiya. Tusooka kudda bweru ne tugulayo amazzi ge basiba mu buveera nga gannyogoga bulungi, nga tuyingira tukubako akatuli katono nga tutambula hoolo yonna, gwe tusanga gwe banyiga oba nga bamutadde mu kafunda nga tubayira amazzi nga tudduka. Bannange tugula nga ga 5 naye nga tegannaggwamu nga tetufuluma. Naye musajja wattu yasasulanga ssente ng'amanyi anaafuna omukisa oguzinago nange, naye nga wa ffe essanyu lyaffe kuyira beenyiga mazzi nga tetuseka. Munnange tuyingira senior 3 awo kuba service providers, omu kuba service providers ku ssomero nga waliwo pate nga lwaki tankwana, nga mugamba munnange ebyo nze sibimanyi wabula nja kubuuzaako ku maama ndabe. Yaŋŋamba kale bw'oba okyali mwana muto nja kulinda kasitanze nkyakola n'essomero lino, naye maama wo tomubuuza ajja kuba mbajjukiza nti maama wange yali akuba emiggo ejjiri egy'ekisajja sisobola kwerabira. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasoma baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo. Mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti egi emu 5 ku 10 ndowooza olaba. Etandikira awo negenda wali owana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini oddamu n'opima napulusi nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukute nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka. Otambuza bigere okuva ku kkubo, oluviiramu wali waba olinnya takisi, oviiramu wali ku kkubo. Balagene neighbono poloti weetandika gwe baayawula naye. Saagala byate tewali bantu ate so kyawukabo distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde ezimba apartment, bwagala ozimba apartment, agala ennyumba y'okusulamu. Yes. Mbajjukiza nti maama wange yali akuba emiggo ejjiri egy'ekisajja sisobola kwerabira, gyalinga gyakukuula mannyo mpozi n'omululu. Lumu afumba akawunga malawo mugamba nnyongere, ambuuza eneekumala oba nkwongere, mugamba nnyongera, aŋŋamba okikakasa n'agimalawo nti ye, okakasa nti ye. Emmere etuuka enfuukira akabasa. Yaŋŋamba kale ojja girya oba ogimalawo ku makya gw'amanyi wano sivaawo. Twatandika ssaawa 3 okulya, emmere nagimalawo ssaawa 7
naye yankuba emiggo nga ŋŋamba kimu nkumalamu mululu. Era ye yakubanga ng'akubuulirira ekikukubya, ng'alwawo okukuba naye nga yakukutteko okukuba wejjusa, ng'akwata omutwe ogwo n'agussa mu magulu ge, eno n'akuba naye ng'akubisa lugabire. Abazimanyi mumanyi engeri gye zirumamu, ng'ayinza okutandika okukuba ku ssaawa nga 5 ng'akujje mu tulo. Olwo weebase nga akyali bize naye ng'alina okukuba, ng'ayinza okukuggyako engalo ssaawa nga 8. Mbu yatukubanga kiro nga tayagala bataasa, ng'alinda baneiba bonna ne beebaka, n'akuyitayo n'akuwa ebibyo. Bannange, jjukira enkeera olina okusoma, asigala ewaka oba agenda kulima, ate nze n'okulima twayawula. Kati twatuuka ekiseera ng'edduuka lyagwa nga maama atunga kyalaani, mpozi n'okwewola ebibiina. So kati omwami oba omuvubuka oli service provider ku ssomero bwe yaŋŋamba bajja kukuba, nange maama saamugamba nga mulabako luwaliyo pate ku ssomero. Ekyavaamu awo senior 4 nampa ennamba ye kuba nze saalina ssimu, nga nziba ku maama ne mukubirako bwe ntyo. Naye awo mu senior 4 nalinayo abalenzi ba senior 6 abankwana, naye nga ndowooza bali mu lwali, era omu yali mu kisulo naye nga kumpi buli lunaku nga mperekera paka kumpi waka, nga ddayo ku ssomero ku bigere, nze nga byaŋŋamba sibiwa makulu. Kati oli omuvubuka service provider tumutuume Ronnie, yalemezaamu bambi bwe nali mu form 4 yangulira yo bambi kamapeesa kwanampulizanga. Nasooka nenkagaana nga neebuuza ngenda kakweka ntya maama waataakalabire, nene nkatwala. Oluvannyuma era maama yakitegeera mangu, kuba nageranga kiro ng'agenze mu kisenge kye nga njogerera mu bulangiti lumu, yampulira najja era emboozi yonna yagiwulira. Maama, naye nkubuulire nti ewaffe twali baavu, kuba edduuka eryali lituwanirira lyagwa, nga mukazi wattu atunga kyalaani oluusi afunye oluusi lutafunye, naye ng'atutuuza n'atubuulira kumpi buli lunaku, nga maama mwavu naye ate nga mugagga ku mutima, era ng'atukuutira nnyo ekyobuteegomba bintu by'abalala, olw'okubanga ffe ewaka tetubirina, nti ekyo kiviirako obubbi. Nze nasoma secondary yonna lindako, nasoma secondary yonna nga ntwala nusu 10 kuva senior 1 mpaka senior 4, naye nga era olumu zibula n'ogenda nga tewali nno, nga n'oluusi ekyeggulo kyabadde kyaggete. Maama, waliwo olunaku lumu mukazi wattu ku olwo nakolayo nusu 5, ndoza yakolayo minusu 5 byokka. Jjukira tukomawo ng'enjala etuluma, nga naye asiiba enjala, naye n'atereka ssente zonna z'abaakoze musobole okubanga muteesiza wamu kye munaalya ekyeggulo. Ku olwo eky'ebitaano kye kyaliwo, ng'atugamba tukoze tutya, nga tukoze tutya. Maama ng'agamba tugulemu erindaazi muligabane munywereko amazzi mwebake kuba enkya mulina okusoma. By then I was in form 4, nga maama mugamba lwaki tetukigabana? Lwaki tetukigabana? Olunaku yanziramu n'aŋŋamba mwe mulye kuba enkya mulina okusoma, ate nze nsigala waka. Mr. Sozi, amaziga gampitamu bambi. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife bbaawo gwaffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa.
Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. By the way, eriyo bataata bwe batyo, but there are few. Eriyo bataata ng'era omulaba mu mbeera bw'etyo n'atuuza abaana be. Bambi. Amaziga gampitamu n'angamba tokaaba. Tewali mbeera mbi ya lubeerera. Tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubeerawo olubeerera. Oyo yenna kwe mama, this got me emotional. Nanga tewali mbeera mbi ya lubeerera, era enjogera eyo yagikozesanga nnyo naye ng'ekisinga okunnuma nga maama yasiibye enjala. Agisuze kyokka n'enkya tamanyi bwe lunaatambula, kyokka nga taata yalina ku kasente akasobola okutuweerera ffenna oba okutulabirira naye nga n'olukumi lumulema. Okwo ku kyalo baatuuka ne bavaako nga nkyali mu P7 buli lwenzikira olunaku lw'ekindaazi ne bwe mba mbadde nkola n'enkoowa ne ndujjukira nsitukirawo ne mmanya ggoolo yange. O maama. Nze maama wange muyita muzira wange. Byonna ebyo byabangawo naye nga takkiriza baana be kugobwa fees, nga wakiri yeewola mu bibiina n'asula enjala naye nga tebatugobye fees, ng'atambuza kigere tagula lugoye omwana we asobole okusoma. Mu form 4 eggwa vacation nafuna omuvubuka kamuyite mulongo naye nga n'oli njogera naye nga tukoma ku kusinkana ku ssomero ate kumbuuzaako bubuuza nga neebuzaabuza nga muviira mu bufunze. Twakomanga ku ssimu nfuna mulongo ng'ebibye ayagala abiyise mu bwangu nga mugamba ndi wuwo siraba lwaki opakuka nga ŋŋaana okutundula naye vanira. Twalinanga we twali tusinkana ewaka w'omuntu we yali akuuma, baali bamuwa akuuma ennyumba nga nnini ye ali bweru. Mbajjukiza nga maama nze okusa n'ekiro ku ssaawa 6 mu 7 mbuulirire byonna ebyassenga ku basajja obutawankawanka na ssente, kiyinza okusuula mu buzibu oba oliawo okufa, nti ye mu bufunze nkuze paka kati nga maama wange ye maama, baaba, taata ate ssenga. Kuba okuva lwe twalwala mu buto batutwale mu kyalo kyaffe tetuddangayo paka kati. Maaso awo nja kubabuulira ensonga, kuba ne baganda baffe mu kufa tebaabaziika mu kyalo ekyo ate baatwalibwa walala mbu nga balina ebijja bya mirundi 2. So kati ngenda kubabuulira we twakoma ne mulongo wamu ne Roni. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Munnange mulongo tutambuza vacation mpola mpola naye nga bwe mugumya nga mugamba oba oyagala
nkusaba oyambale otekeko CD yanziramu n'aŋŋamba mbu sweet tawoomera mu kaveera. Munno nga sibitegeera byaŋŋamba ne mubuuza emboozi gye tubaddeko ne sweet ate bikwataganira wa. Ne tubivaako ate bambi nga talemerako. Ntandika okwagala Gayi ebyaddala. Oluwummula lwali lunaatera okuggwako ne ŋŋamba naye Gayi ono bambi kaŋŋende tukikole naye omulundi gumu. Nagenda simukubidde essimu nga njagala mmugweko bugwi. Naye era Katonda nga bw'ayagala abantu be nasanga taliiyo. Olwo ne nduwona naye nga kiri yamala n'akinnyonnyola ne nkitegeera. Nzirayo waka mmukubira mmubuulira buli kimu mbu yali alina walazeeko ne wayitawo ebbanga nga sikyagendayo. Ebibuuzo ne bikomawo lwenkebera ebibuuzo ne mulongo lwankubira nti yankyaye. Yali yakukyayidde ki bannange? Lwenkebera ebibuuzo ne mulongo lwankubira nti yankyaye. Ekisooka nagaana dde okutunula naye Vanilla ate mukwano gwe yamugamba mbu alina omuvubuka gwe yansanga naye nga tuwanyisiganya emimwa. Okuwanyisiganya emimwa kyeki? Kwe kwekiisinga. Kubanga okuwanyisiganya, what is okuwanyisiganya? Ndabanga kakati bwe kuba kukiisinga kwe kuno. Ate bwe kuba kuwanyisiganya emimwa ndabanga okubanga tuyisinganya buyisinganya tuti. Anyway, yamusanga muwanyisiganya emimwa. Mbugwe yansanga naye nga tuwanyisiganya emimwa bannange nakaaba. Nakaaba bwenseka kwolwo. Nakaaba bwenseka kwolwo salya na mmere. Maama mbuuza ogubadde nsiibye nkaaba ate ŋŋaanye okulya muddamu kimu mbu tears of joy. Naye nga kyali kisukkawo ge mazima. Mbajjukiza nti Roni tetusinkanangako tukoma ku simu bambi naye ono mulongo sirina kye ŋŋamba mbu nno namwagalako kuba ne airtime nze namweguliranga kuba vacation eyo nina omwami eyampa abaana be 3 ne mbasomesanga holiday yonna ate nga waliwo akasomero ke nafuna nga mwembasomeseza n'olwekyo nalinamu akasente kange kati nga oli ne bw'aba tampadde tewabeera buzibu. Ebibuuzo bikomyewo maama wange yasanyuka kati ate ne twebuuza eza A-level zigenda kuvaawa naye maama wange bambi yagalanga nnyo nsome obusawo yadde nga saasobola kubusoma naye ate nsaba nnyo Katonda mu baana be nzadde kubeereko omusawo okusobola okutuukiriza ekirooto kya maama wange bambi. So Mukama yannyamba waliwo omwami bambi kati yafa era nsaba Allah amuwejjana ennungi kuba yambeererawo ng'ate tetulina bwe tumuyita nga maama awaganye ng'atuyambako era n'ensoma A-level n'engimalako bulungi naye nga nkyali ne mukwano gwange oli gwe nabanyumizaako gwe twayira nga naye abaana amazzi mu kadanke nga beenyiga oyo era twamalako naye nga tukyali ba mikwano naye ate nga embeera ze njawufu nnyo ku zange. Mwana muwala yalyanga fiizi yenna wabula oba sente yazijjanga wa? Nange simanyi sijja balimba nga nno mnyumizaako maama mukwano gwange gundi yalidde fiizi zonna nga nziramu n'aŋŋamba naawe zirye wese nnyo ku baana b'abagagga nze ndi mwavu bw'onoozirya gw'anaamanya era nga maama lwakuwadde ssente banka siriipu ogimukwasa wakatuuka awaka njagala okubategeeza nti na buli kati bank slips ezo akyazirina ne report cards kubanga nasomera ku ssomero eryo lyerimu O ne A-levels ate olaba akyalina ripooti za baby class maama. Munnange nkyayogera ne Roni yaŋŋamba bambi ajja kunninda paka nga mmaze okusoma era nga nkoma kumulabira ku ssomero nze nina ensonyi era nga ntya abaana okundaba nga ndi naye olw'okuba olunaku luba lwa kwetala twabanga tunyumya ng'olowooza tewali kiri mu masekkati gaffe
nga nsaba okumulabako olumu awalala nga ŋŋaana, si lwakuba maama yali anfuga, naye kyammenyanga nnyo okugenda okunaaba mbu nina omuntu gwe ŋŋenda okusinkana nga kinkaluubiriza ddala, simanyi lwaki. Kati wulira personality y'ono bannaaye. N'ekyokubiri, kakutanda okomewo ewaka maama atandike okulaba ekintu ekitali kya bulijjo awaka. Kangeza olugoye, oyinza okumunnyonnyola gye walujje ne bw'aba alulabye kiro ng'agenda kwebaka ng'akuzuukusaayo omunnyonnyole. Oluusi yeebakanga kiro kuba olumu yabeeranga n'okutunga gomesi ate ng'emisana asiiba mu nnimiro akomawo akooye kufumba biki obudde nga kwegamba abufuna kiro. Munnange omwami saamusinkana ne muwa excuse naye nga wendi sirina nakyenkola, naye nga n'oluusi mbuuza maama ngenda kumunnyonnyola nti ŋŋenda wa, kubanga nze simanyi kulimba, era nga bwe mulimba oluvannyuma neeropa nzekka. Ne tubeerawo awo mpola mpola, mpozzi awo mu senior 5 yali 2015, nalina emyaka 16, ate nga lwaki mu kyalo tewabaayo lumbe, naye era tetwalwabiza waka. We twalwabiriza waali walala nga taata atugamba, era twagenda ne bro wange ne bali abeeri ewa taata, nga tuva mu lumbe batutwala mu maka amalala batwaniriza nga basanyufu, kumbe baakiteesaako dda. Mumbuuze nga muzze wammwe abakazi abakulu n'abasajja abakulu. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erina ku WhatsApp eri 0708702198, njiddamu 0708217998. Mumbuuze nga muzze wammwe abakazi abakulu n'abasajja abakulu, mbaddemu nti nze tuzze mu kika kyaffe, kiri tekyali kyaffe, era eyo y'ensonga lwaki nagamba nti era saddayo. Mugenda kwebuuza lwaki? Nange bwe ntyo bwe nakyebuuza, mbu maama wa taata waffe yagenda okufumbirwa eri mu kika ekikadde, yava eno mu kye batuleseemu n'olubuto n'agenda nalwo eri gye yazaalira, mbu abaali bakimanyi n'abataakimanya era baaliwo. Bwe tutyo bwe tuva mu njovu paka mu muziro omulala, naye nze nali sirina ngeri gye nsobola kukyusaamu linnya. Ekisooka already nali nfunye endagamuntu, ekyokubiri liri lyennyininyini lye nali mmanyidde nakati, eppya lyannema. Waayitawo emyezi nga 7, omwana omweri ewa taata gwe nagamba gwe twali twenkana naye n'afa bambi. Kyokka taata we yali anfaako nnyo. Oyo yali yakoma mu P7, addako yali wa senior 2 n'agaana okuddayo, mbu taata yamukuba ekiro kyonna omwana addeyo ku ssomero, naye yagaana n'amwesonyiwa. Omuto yakoma mu senior 1 naye n'agaana kudda ku ssomero. Ono omukulu afa ku lumbe, eŋŋambo zaayitingana mbu maama we yali amututte mu ssabo, oba kukolayo ki nze naawe.
era gye yafiira naye yali lubuto olukulu ddala. Omwana ateeberezebwa okuba nga yali mu myezi 7 bonna baafa, ne maama yakaaba ng'agamba mbu yesse yekka, woowe nessenzeka maama, banange mu nsonyiwe byonna naye nfa, nabikola nga simanyi nti bino bye binaava mbambi. Bw'atyo bwe yakaabanga, ffe nga tetumanyi kigenda mu maaso, ate maama wange tanonooza bitamukwatako, era simanyi kyekyali kitegeeza kuba naffe twali mu nnyumba ne maama ne mwannyinaze, era twamuziika mu kika ekipya n'omwana we. So abwe namala form 6 nali nkyali mu vacation, bambi sponsor wange n'afa. Ala kitalo ate sponsor afudde. Mulindeeko mmale okumusabira kuba simanyi lwaki abantu ab'emitima emirungi Katonda abatwala mangu. Naye omwami ono yali wa mataka, mbu banne be baamutta, bwe ntyo nga maama talina busobozi bwa ddala. Lindako ekirooto kya nga maama talina ddala liddako, ekirooto kya mmange ne kifa. So 2017 ne wabaawo omwami eyanfunira essomero lya primary kwe yali asomeseza eddiini, kuba yali musiraamu, nga yansomesaako nange mu yasomesaako nange mu primary, naye nga ssebo ankuba emiggo olw'obutagenda kusoma Luwarabu. Nga simanyi nako nti oba ndituukako ne mu Buwarabu nga mmenya. Munnange yanfunira omulimu nenfunayo mukwano gwange, ne tugenda kuba baali baagala babiri, ne neebaza nnyo omukyalo oyo nannyini essomero eryo lye nagendamu wamu ne sisita we eyakolanga head teacher. Nze simanyi Mr. Sozi, Mukama alabika yantekako ekisa ky'obuganzi, sirina wendaga oba okukolera ne batanjagala. Kawabeere Buwarabu, Mukama akyambiseeko akasubi. Omukyala director yanjigiriza buli kimu, nga bwe batendekamu abaana mu matendekero ag'obusomesa, neffe twali mu P1 ne P2. Nze natuuka ekiseera nga nkola chat, buli omu nga yeewuunya. Basomesa bannange baatuukanga okumpa ssente mbakolereko nga njiwandiikako bulungi, cause I have a beautiful handwriting and when it comes to teaching, oh my God, nze abazadde bampanga ssente ku VD nga nyinza okukuŋŋaanya ssente eziyisa ne mu musaala gwe bampa, era smartphone eyasooka nze nagyegulya ku sala eyasooka, neeruli nali nkyali ne kali olironi ke yampa, nga bambi ayagala kusooka mpase mu butongole alyoka ntwale mu myaka egyo gyonna nga taasabangako kutundula vanira, naye nga ŋŋamba nti wendiyagalira tayagala kunkaka oba kumpakusa. Munnange nga tubeerawo mpolampola, nga nfunayo akasajja nga kankwana tukayite jjuuko, ate yankwana mu mmeka nga kuseka wangi maama. Teri kiruma ogenda n'owulira ka relationship nga waliwo omulenzi abadde royo eri omuwala n'atamupakusa, naye ssebo bwawajja okuwuuta omukyuzi, omuntu n'ajjaganyula mu mukyuzi gwa munne nga talina nnyo na input, talina kyamaanyi nnyo kyakoze, naye ng'oli abaddewo ebbanga. Baali bakikukozeeko muvubuka munnange, baakinkolako nnyo. Emboozi eyo ndigikunyumiza. Agamba ne guseka nagenda wuwe, jjukira mmange yankuutira omupiira obutagulaba live. Lindako, maama yagamba atya? Maama yankuutira omupiira obutagulaba live, era nambuulira ebizibu ebiyinza okuvaamu, naye ng'omuntu ali mu laavu bw'atawabulwa, nze ku olwo nagulaba live, naye ng'ekintu te kukebera kumanya bwe bibeera, engeri abantu gye mpulira boogeramu mbabuulira.
nga sitya mmwe ntya Katonda nali situndulangako ku vanilla paka kumala kusoma. Kati wetutundula vanilla yali 2018 wano jjo nga ku ssomero gyenkola mmazeeyo omwaka nkutta omulala naye saanyumirwa ate saalumizibwa. Kati simanyi gooti yange gye yalaga oba emiti gye twalinnyanga simanyi oba abamu baba tebazirina nga nze yali omu kwabo. Bamikwano navaayo n'olubuto. Avuddeyo gamba nti avuddeyo n'olubuto. Bannange saamanya nze nga simanyi na mbeera z'abambuto naye natuuka ekiseera nga akawunga kantamye nga wabweru basiikirawo capati enyinyike nga bane njagala capati enyinyike ezo nga nzaagala nga ngenda nenfuna ebibins then nengula capati buli lunaku. Mu kaseera ako kojja wange anfunira scholarship kugenda kusoma hotel management naye nga mulimu okufumba emmere ey'enjawulo n'ey'abazungu, okukola plating n'ebirala bingi. Mwe mwali ne swimming lessons lwakuba nze nasoma emirundi 2 n'embikoowa. Nva mu mazzi ng'enjala ennuma ate ndowooza n'engeri gye nnali olubuto awo wali obuzibu. Eyali atusomesa yali muzungu. Omukyala omulala naye yali yabisoma ate nga nannyini kifo yali awangaalira mu nsi z'ebweru nga batugamba baagala national ID ne passlip naye ate bansima busiimi ku byonna tewali kye bansaba simanyi lwaki nga mbeerawo n'olubuto lwange naye nga simanyi. Ntandika okusoma. It was a short course of 6 months. Twasooka kusoma nga lectures zibaawo lwaggulo theory. Kati nga nasaba ku ssomero nkolenga ku makya paka saa 7 bambi omukyala nakkiriza era nga bwe nkola mujja kumbuuza gw'atali qualified teacher. Abakebera amasomero tebaakusanganga nga tolina biwandiiko. Omwami yajjanga class by class ng'atuula emabega alabe teaching skills n'okubuuza ebikakasa. Bambi omukyala yali atidde mba ngenda okwekweka omwami n'andaba naye nga oba mumanya nga ye HM oba yamanya nga ye HM wange gye natuulirawo ngondoza nga amumanyi nga ye HM we gye yatuulira ebibuuzo eby'ekyomusanvu. Twadda mu kunyumya ambuuza maama bikyawo. Ambuuzizza maama bikyawo. Nabagamba kano kawala kange nga yakulira amasomero ag'omuwakisaawo we nayitirawo bambi. Kati munnange twatuuka ekiseera nga tulina okukola theory ne practicals. Oluvannyuma lw'omwezi mulamba nga nzirayo ew'omukyala munnyonnyole era musibula bulungi naye ng'ebbanga eryo lyonna simanyi nti nina olubuto. Bantu bange missing nga tamisingako pizi naye nga mpulira abantu bagamba mbu ye amaze emyezi 2 3 awo nga saddamu na kubifaako. Endoza yali nga amisinga nga tabifaako baddiya naye nga gye nasomera ne bensomesa nabo babiyise baŋŋambako batya okutambula nga babiyisa mu ŋŋambo batya okuŋŋambako oba okumbulira cause my facial expression I am tough not until you talk to me nomanya nze omutuufu. So baali ndowooza bantya so baamanya nti ali lubuto naye nga batya omugambako naye ng'oba ne maama naye tanneetegereza bulungi simanyi. Kati olubuto lwali luweza emyezi nga5 enkuba yayiika ennyingi n'ekibuyaga era enju yaffe neeyiikako sayidi. Kati maama ajjaalaba ennyumba yayiise mugoberera aŋŋamba gwe nno wandibadde mugezi n'ova wano ennyumba ejja kukugwira. Kyava mbuuza naye wali ogenzeeko mu ddwaliro? Konze ate nkoleyo ki?
yanziramu n'ambuuza nti oba ndi musiru, konze nti nedda. Naŋŋamba olwo olubuto luli mu bbanga ki? Konze simanyi. Awo nali ngaazibusa amaaso awo nange mwattu ne ntandika okubiraba ate ne ntandika okuswala, wabula nakaaba nga ndaba I have disappointed my mom. Ate ye nadda mu kunsirisa nga bwaŋŋamba wabula sirika kuba sinze nakutumayo. Nakubuuliranga ne neekerekeza otulo twange nga mmanyi otegeera. Munnange ng'era bwaŋŋamba nti azaala ekibi akiwongerera, ne mmange bw'atyo. Senkulu bwe yawulira eby'olubuto n'abuza connection, n'ensooka ndaba ensi bwefuuka bbulaaka. Tesobola butafuuka bbulaaka. Maama yaŋŋamba ndowooza okirabye. Okukubira taata lubuto, maama yambuuza ye bbaawe akimanyi nti olina olubuto? Naye ng'omusajja be bano abanyankole abatalina mpisa. Munnange maama nga mpa transport nga ntandika kugenda kunywa ddagala nga bwe nsoma naye nga sikyayagala kusoma. Awo twali tutandise n'ebibuuzo nga tolina bw'omiisinga. Ate lwali Lungereza naye ng'omuntu bw'aba tanneetegereza tayinza kukimanya. Lwali luweze emyezi 7 omusajja n'ambuuza osubira kuzaala ddi? Mugamba ebbanga, nze nga simanyi nti omwana asooka taweza myezi 9. Ku myezi 8 tumala ebibuuzo naye nga ngenda ku ssomero nga end awo nga njiweekedde mu maaso, ndoza olubuto nga luweekedde mu maaso. Abantu tebanneetegereza nga tugenda mu luwummula. Desemba tuyingira January nga naatera okuggwako batubulira date bweti mujje tutegeke ku nkomerero y'omwezi batutikkire nti ye nga Mukama anzisaako ekisa kye nga nzaala ate bulungi. Kuba maama yaŋŋamba bw'olaba nga signs genderawo mu ddwaliro. Nze saagala kukola mawulire ku kyalo. Nze sayini nagifunako mu ssaawa 11 ku makya. Saamanya nti yeyo cause yesterday nali mu ddwaliro. Omusawo yaŋŋamba nkomewo date bweti ne bweti ate teweerabira nti ye nga mugamba sijja kwerabira. Kyokka ku makya nti ate saasooka kukkiriza era maama saamuzuukusa, wabula neighbor ku 12 yansanga bweru kwe kumpita erinnya n'aŋŋamba nti ng'okedde bweru kiki? Konze tewali. Ne neeyongerayo nti maama mundabire, konze kaale ziba ziwera emu kitundu nga maama ŋŋamba oyo omwana atuuse n'aba ogende mu ddwaliro. Naye nga n'ebintu ebimu maama ye yabigula, ebirala ye yali yabitereka. Ng'oli Senkulu sikyamuwuliriza. Singa nali nzaddeko ekiseera ekyo omwana nali mmuzaalira waka, anti natuuka mu ntebe ne ntandikirawo omusindika. Maama kwe kudduka n'angulira n'funira booda, naye nagenda teri amanyi kuba natwala ka laptop bag, ebbaafu biki. Maama yasigala waka agamba mbireeta gwe sooka ogende, olwo tuli ku ssaawa 2. Maama ayagala ajje ne kacaayi mukazi wattu. Nze nga mukubira ku ssimu nti mmaze okusumula okukabambi n'asanyuka. Nambuuza mwenna muli balamu bulungi? Nti ye. Nti Mukama yeebale kusumulula. Nazaala ssaawa 2 n'ekitundu naye nasulawo ne nvaawo enkeera. It was a government hospital. Naye tuba ku ddwaliro nkubira omusajja maze okuzaala baagala ssente. Ambuuza eddwaliro ki? Mubuulira. Olowooza namulabako oba okuddamu okunkubira? Abawala tutomera, weewaawo n'abasajja batomera, naye nange natomera. Tudde ewaka maama ŋŋamba nze leeta njogere naye. My mother is a kind and calm person. Amubuuza wategeddeko nti omwana ono yazadde? Do you know his reply? Mukadde oyo muwala wo musiru. Ulira okuswala.
mukadde oyo omuwala wo musiru yaŋŋamba agenda kuzaala ebbanga bwe riti ate kati lwaki aŋŋamba nti yazadde eggulo era essimu n'agijjako bakwano bantu bange nakaaba wandiika ogambe nti you have never seen a crying in nakawere maama nga ŋŋamba olaba bye nakugamba by then I'd made 20 cause for now in January I'm making 27 and she's making 7 years too in the same month omwana aweze emyezi 6 ankubira aŋŋamba mutwalire ku mwana ŋŋamba maama nti nze saagala kumutwalira nga nina obusungu n'obukyayi ku ye obutalina munno nga nzikakkana omwana alina okufuna erinnya ery'ekika munnange tugenda nga yashopinze sabuni owobuwunga n'ekitole sukaali buwunga ebyo bwe bityo ng'amuwana linnya kuba nze nali namuwa gaddiini sebo nga mmanyiira mbumufumbireko ng'amaanyi sigalina wamma nga nnoonya we nnyinza okugajja nga sirabawo mbabuulira nti yali amaze n'okuŋŋamba lwe namukubira essimu nti ndi mu ddwaliro maze okuzaala mbu yagenda ewa mukama we mu ofiisi n'amusaba advansi n'amumuwa naye n'agaana okuzimpa ate nga musanyufu bantu bange katanfe kyokka bwe twatuuka yalaga omwana nga bw'amwagala ennyo era eyo omwana gye yatandikira okukuba enda oba enda kyeki mbabuulire nti sirina kye nakolawo we yadde kavanira jjukira twakola lumu ebyavaamu byali ebyo nga nnoonya n'ekiyinza okunsanyusa gyali sikiraba he's so arrogant era bw'osanga akasajja k'embalala akampi akeeru katuge kaba akasajja kali akatalina njogera tekalina gwe kawa kitiibwa he is this person tuddeyo kemabega agambye atya agamba nti so arrogant era bw'osanga akasajja k'embalala akampi akeeru katuge kaba akasajja kali akatalina njogera tekalina gwe kawa kitiibwa he is this person ayogera ekimusanyusa nga tafuddeeyo ku gwakigamba tuddayo ewaka bwe twajja ewuwe kwe yakoma n'essimu n'agijjako oluvannyuma nzirayo nga we yali yasengukawo dda naye mbagambye ng'essimu yagijjako kambazeeko emabega nazaala wiiki eno ku lwokuna wiiki ejja ku lwokuna lwe baatutikkira naye eyo wiiki navangawo ewaka nga ngenda ku hoteeri eyo okutegeka nga bwe nabagambye naye olunaku lwali lumu era maama yajja ku ssomero ne kabebi kange aka wiiki bambi omu ku ba lecturers abaatusomesanga theory nga mbuuza bannange mwena muweddeyo anti obudde bugenda nti ye ng'agamba ate nze ndiwa nga bagamba wuuyo waali nkyaliwa mumunsongereko yawakana nti nali nkozze ate yakoma kundaba nga nkyali lubuto nanziza ebbali nambuuza oba ndi bulungi n'omwana ne mugamba tweyagala so he was shocked okulaba sireeya nga luli nali namudigu ng'ebyo biggwa naye mbabuulira ki kitange yajja sijja babuulira oba atya yaliwo ate nga musanyufu biti kumatikkira sebo najja mbu yeekubyeko nanga akafaananyi kuba baasooka kusoma nze nalinako n'ekirabo cause I was the best in plating taata amanya atya yalinga alina waakolera nga wempita okugenda ku kkubo okulinnya emmotoka naye maama kiyasooka okutujjamu butasiga bukyayi eri kitaffe maama yali yabasigamu obutaba na bukyayi eri kitammwe obambi yali yatujjamu obutasiga obukyayi eri kitaffe era nga tumubuuza bulungi
obukyayi nabufuna bukulu naye era bwe butyo naye nga si ye muntu gwenzira awo nendowoozaako ku ddiiru ki. So namugamba naye nali simanyi nti ajja. Ebyo byaggwa nga nzira waka nfuna awala okukolera era essomero ng'omwana wa mwezi gumu naye nga nvaayo ssaawa 7 naye ng'akomawaako ye nkomako ye ayonka nkomyewo nebibeera bwe bityo ku makya ndeka nkamuddemu agalimu nennyongerezaako agente bwe tutyo paka mwaka mulamba eyo nenvaayo njagala nnyo nenva awantu nga tebamaze kungoba. Eno ekyanzijayo essomero baali balitunze nga nnyiniryo agenda Bulaaya. Awo nga that was 2019 then 2020 nfuna awala nga walako n'ewaka ate ng'awo omwana yali awezezza omwaka nga nsobola okumuleka awaka ate nga akasente kaayo kegasa bulungi. Nina mukwano gwange eyampa connection nga nkola naye nga bwe mpulizaako maama ogwo mulundi gwe nasooka okuvaako ewaka era nakaabanga buli kiro kuba ffe twakula tetukyala tetuwummula olwo nakaabanga nsuwa maama wange. Mu kifo ky'omwana waliwo we naddayokko nga ŋŋambye mulwadde nambuuza ekinkomezzaawo nga ttaamu tennaggwa. Awo we nali nsula waaliko omwami neighbor ng'alina omukyala ne baafuuka mikwano gyange naye nze nga mbeera bize nnyo nga bw'okiwulira ng'engoye nzooza kiro ku Friday. Ng'engoye nzooza kiro ku Friday kubanga Saturday nalinanga okukola kati nga nakyeteekamu kuva nga nkyasoma nti nze Sunday sikola mirimu egyo egy'amaanyi just kulongoosa waka na kufumba n'okwebaka naye nga n'olwoluusi olina empapula ez'okumaakinga so nga mbeera bize ate nga bwe nkomawo nnyingira neggalira ate olaba n'okwoza nayolezanga mu nju ng'oluusi akukwatiriza oyanika oba olongoosa ku kabalaza oba kukuma sigiri. Omusajja ono yanfuula nnyo mukwano gwe nanyumiza buli kimu ekikye. Awe twali we baali bamuzaala era nga wennyini we bamuziika nga n'amalaalo weegali. Ebbanga nga liyise ennyumba yalina ebbugumu nga sikaati bwe nkomawo ntera okuleka oluggi nga luggule oba nga nduzzaawo buzza. Ebbanga eryo lyonna siddangamu kuwuliza taata wa mwana wange oba tumuyite twayise ejjuuko ng'amasimu yagajjako. Lwali lumu ng'omwami bamuteera mazzi mu kadomola kiro agenda anabe ng'omukazi mbu agende mu Stenseni okubaako byagula. Guess what? Nali neebakiriza nawulira muntu aggulawo oluggi lwange njasama mubuuza ate okimye eki? Nzija gy'ali ambaka omumwa paka ku ttaka ng'omukono omulala gunyambula. Amaze naye okweyambula sisobola kukuba nduulu nga lwaki tayagala kuntuga. Sajja wuno ayagala byambiro tali ku olwo tali ku ebyo sobola kukuba nduulu nga lwaki tayagala kuntuga nga nsimbe vivi ku kisambi nga nkozesa baana mmwe. Kirabika ku luno gooti yange ndowooza we yagendera kubanga nalumizibwa nnyo bantu bange nakaaba ekiro kiramba seebaka ku tulo. I felt small nga saagala mutunulako n'ekiŋŋamba bw'oyogera ojja kuba weeswaza wekka. Kati enkeera nemu okukola mukama wange annyamba. Mukama nyamba balangirira COVID amasomero okuggalawo after like 3 days nga sikyayinza kukigumiikiriza nga mpaakinga bwanguwa mufaliso ngoye biki nabireka
nga nkimanya nja kudda. Abaana babanga badda waabwe nga nange nzira waffe ekiro. Nasimbula ssaawa emu ewaka natuuka 6 bannange covid nga yeeyongera, kumbe nvuddeyo n'olubuto maama nze. Mugambe Mada akomyewo n'olubuto. Kyekyo Mr. Sozi kyatera okugamba nti omwana azaalidde ku lujja, omwana asooka kiba kyangu okuddamu okumuzaalamu. Kati nno yenze basiba mu Gwokusatu, Ogwokuna Mukama annyamba nfuna aw'okukola ya restaurant naye nga y'amaanyi okwo ku Ntebe Road. Nagenda nkola nga waitress naye namalira mabega wa counter nga pressing ya order mpozzi n'okukola fast foods oba okwoza ebintu ng'era sikinaako buzibu. Takinaako buzibu. Mumbuuze lwaki nagenda simanyi nti nalina olubuto nga mpeereza bulungi era nga butiipu mbufuna nga buli lunaku nga kasitoma ajja nambuuza gundi waali yabankolako nga bwe mba siriiwo nga talya naye nga tebankwana naye ndowooza banjagala bwagazi customer care yange. Olubuto lwatuuka ne luvaayo ne maama namubuulira bukyali naŋŋamba kale laba wogenda kukola kyokka laba bozzeemu nga sisobola mugamba what really happened. That's the time I sat in the corner and cried asking God why didn't he at least left me with a sister to tell nga the story is a bit ashaming okugibuulira mmange and no one I could tell ayinza okuntegeera nga nina kusirika. Naye omusajja namukubira ne mugamba munnange nina olubuto naŋŋamba ayagala jje akyale ne n'agamba ayagala jje naye emmotoka ez'obuyonjo zokka ze zitambula. Awo communication neebula bannange olubuto olwavaayo n'ensalawo nzire emabega wa kawunta nga baali baleeta order nenzitwalira afumba nampa nembaweereza naye saaliwo nzekka nga ofu yange ya Lwakuna. Bwe nkomawo enkeera nga bagamba gundi yagambye mbu ku ofu yo obeera ogenze kunywa ddagala. Nentandika okuwulira nga sikyajaawo. Nafubanga nnyo okulukweka naye ekiseera kituuka nga tokyayinza kukweka ate nga manager aboggolera abaana okusasula kwa nduulu nga buli lunaku atuwa 1,000 naye nga oluusi akuwa enkyata kuwadde oluddako akuwadde kwekaba mu bitundutundu nga ffe bwe tugenda mu katale okugula oba obutunda micungwa n'obumonde ng'eyo gye tukubirako enjawulo akutuma bwa 1,000 oleeta bwa 9 oba 8. Nagenda okulaba ng'ebyo mbikooye ne neegoba nzekka naye nga manager ankubira amasimu akomawo manager nga bankubira amasimu nkomawo nga sisobola era navaawo wayita wiiki 3 n'enzaala. Omukulu nga nkuba simu nga amasimu ge nga tegayitamu mala okuzaala wayita ndowooza emyezi nga2 nga nkubira mubuulira bwe nazaala asanyuka ambuulira amanya g'omwana we. We twakoma mu 20 Novemba tuzzeemu tuwuliziganya kati mbu essimu baagibba nga talina bwanfunamu. Awo mbeerawo omwana ono yali mulenzi era naye namuzaala bulungi mu bwangu. Awo mu 2021 wabaawo omukyala annyingizaamu ekyokugenda ebweru nzija ku kyeyo mu Gwomukaaga gwa 2021. Tugenze ku kyeyo. Ku kyeyo baakola group olunaku nga lukya admin abaako omuvubuka
gwansetingira. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda, abeesibwa mu nsika ya furniture. Wetukomye mu kitundu kino ekyokubiri, sister afunye group gye bamutaddemu ng'agenze ebweru. Group eyo balina gwe bamusetingidde. Ndowooza olaba bwe kiruma nga ndi mukamooli. Era nga kati awonanira besozi bwatunafu ne ndafuna face expression nga namwe bwe mubeera eyo ng'oteekako n'oteekako nga leedi ogera gasozi. Kati ffe n'obeera onootulaba. Era mba nja kulaba mu comment section yawo ng'obuyitingana kubanga obeera awo n'essimu yo, obeera awo ne seti yo. Komenti zange ez'enkomeredde enkulu ennyo njagala nziwe mu kitundu ekyokusatu story eno ng'eweddeyo. Sister agenze bweru, bamusomedde mu ddiiru, bamutadde mu group. Ku nkomerero alina ekibuuzo kyenzikiriza nga bwe nakugambye mu kitundu ekino nga tutandika nti abawala abazaddeyo omwana we omu, babiri, basatu, oba abawala abali mu late 20s, 30s, 40s nga tonnaba kubeera mu ddya wose tolinze, mulina ekibuuzo kyennyini oba oli awo mumadde temumalina kumanya ekibuuzo engeri gye bakibuuzaamu. Sister alina ekibuuzo kyekyo, akuyambye, akireese. Tuleppoke n'ekibuuzo kino ku nkomerero ya byonna tubeere ne answer. Thank you so much for watching. Tusinkane mu kitundu ekyokusatu ekimalayo story eno. Oluvannyuma lwa story eno ndoza tugenda banga tufuna love story eya brother. Twafuna Sakala Ghetto Boy ow'omukyalo. Sakala Ghetto Boy for updates bambi passport enenge giye kutemuka. Twali tumanyi nti bijja kwanguwa. Abalala abagezaako in the same period passport zaabwe zifulumye ne tusaba Katonda ow'ekisa byonna ebikutta bite kino kibeere nga kiva mu ddiiro ate nga tukkiriza tikijja kuguka. So Sakala Ghetto Boy yali atuwa love story ng'obulamu bwe bwa mu kyalo. Tuleeta brother atuwa story ng'obulamu bwe kumpi bwonna bwa kibuga. Kano kagenda kutuwoomera nako nnyo nnyini ddala. See you in the third or next episode.